Kuviira ddala mu myaka gy'abajjajjaffe, sabbuni bye bimu ku bintu ebitaabulanga mu maka, nga ebimu ku bika ebyaliwo ebiseera ebyo mwe mwali ddimi lya ng'ombe, sunset, dongolo wamu n'ebirala. Omukadde Kotirida Nabulime annyonnyola bw'ati ku nkyukakyuka y'ebbeeyi ya sabbuuni. Ebintu byajjanga nga si bya bbeeyi. Byakolebwanga mu sabbuuni yakolebwamu. Ebisinga ebijjo ebiriiko ebbeeyi nga kati gye bagenda balinnyisa. Bagamba ate kakati manyira seerwana ne bombi ate kati sabbuuni amafuta tegajja kukka kyokka namuno mulimu amafuta. Ebiseera ebyo mwakozesanga sabbuuni kika ki? Amirya ng'ombe, Sunlight. Kampuni ezo zaavaawo oba kuba ddimi lya ng'ombe takyalabika? Kati ebintu nga bwe bigenze bikyuka, buli kimu omulembe gugenda gukyuka n'ebintu byabwe. Kati tulowooza nti kati ono bwafuga n'abalala baafuga. Si bwe baafuga. Ono naye yadda n'enfuga eyiye. Ebiseera ebyo sabbuuni mwamufunanga ku ssente mmeka? Emiti bagigulanga omuti okutuuka ku ssente zino ze guliko. Gubadde bukaazi. Ate olaba kati ne ku mulembe guno gwe tubaddeko nga guno ogw'amafuta tegunnaba kujja. Tubadde tugula sabbuuni singi omuti nga gwa 4,800. Naye kaakati bw'otoba na mutwalo na kanaana tufuna sabbuuni. Ffe abaamuno tugula kanaana naye mu kyalo bakutunda n'omutwalo. Gavumenti z'ebiseera ebyo zakozesanga magezi ki okukendeeza ku muwendo gy'ebintu egyalinga girinnye? Edda n'okusookera ddala nze bwe natandikira okukulira ng'ebintu biri ku ssente ntono nnyo. Nabaga nti ekibiriiti kyalinga kya ssente ntono oba ssente ttaano. Ebigenda n'ebigenda naye kakati akabiriiti akasiringi 100 kalimu n'obukinga munaana. Kugamba omulembe gwammwe nga ogutusobodde busobezi. Ate bw'ogenda okwogera bitandibadde kituufu. Muli bakadde ebyo byali bya mulembe gwammwe tokizuulira. Tugenda na 24. Era kye nasinza okubalumirirwa okulumisaako amannyo tetujja kuva wano okujja kukweyongera waggulu ensonga teri bayinza kututeeseka. Emiwendo gya sabbuuni okulinnya gikukosezza gitya gwe nga Dobbi? Sabbuuni kati nganze Dobbi okwoza nkozesa sabbuuni. So ku kyengeri y'okulinnya kinkosezaamu olw'ensonga sabbuuni ono waalinnya oba yalinnya kuva ku bbeeyi gye twali tumufunirako. Kati waalinnya fe abooza kitukosa olw'ensonga nti Dobbi abalina okukozesa sabbuuni kati kasitoma gy'aleeta engoye ng'ezo olina okuzooza, olina okukozesa sabbuuni. Kati ate ogenda ku dduuka sabbuuni yalinnya ate Dobbi tosobola kukola ki? Kulinnyisa ate engoye ekyo olwowaddeyooleza 1000 oba 500 olweze 1500. Kuba kati bakasoma oba ebyogobako ate kiba kya bbeeyi nnyo kale kati awo oba tokyafuna bulungi bakasitoma. Kati nekituniga mu ngeri eyo bwekiti. Nga sabbuuni bwe yalinnye, bakasitoma bo tobongezaamu ku muwendo gy'oyoleza ngoye? Kkiriza tebakkiriza bagamba akasente kiiko ketulina tetulina ssente tutwalira awo embeera gye twamanyira. Ng'omukutaawe kizuuse nti sabbuuni wa bbulu mutono ku katale lwaki? Kale abantu tebamwagala nnyo nti baba bamwozesa ebintu kigalamu mu bintu ng'awuna ekitali ku fulawuni nono. Kati wali tusitoye mutuga sente no? Akanaana mugusobola ku sente no? Ingako gumu nga tugusobola gubeera gwa 7,500. Ng'osobola esa alina okutunda sendi 8 esegeeza oba olyako sendi 5 nga sente nti mukola mutya okwongezaamu ku magoba naddala mu abatunda sabbuuni? Anti kati era kuba tetutunda sabbuuni yekka kati tuli balansinga nti n'ebintu ebirala bye tuba tutundiraku ne tusobola okuvaayo mpolampola.
okubeerezaawo bakasitoma abo obutabongeramu nnyo ate baba bajja kuddukawo babine nga tebakirakunyasa. Mmwe ng'ab'amaduuka naddala abatunda ebintu mu ngeri ya retail buzibu ki omusinga okusanga? Obuzibu ebbeeyi nti bw'erinnye abantu baba beekyanga, ajja n'akukaayanya n'agamba ate engeri batunda we batukitegeera kati ate nga gwafunidde ku bbeeyi ndala ate nga naye ayagala omutunze ku bbeeyi eya wansi ate ng'obeera togenda kuvaamu. So kitukosaamu awo ebbeeyi buli werinnya kitukosiza ddala bakasitoma oluusi beesala. Gavumenti ebizibu biyinza okuba nga bingi nnyo ebirala nga tetubimazeeyo naye gwe nga munnayuganda olowooza gavumenti yandikuttewa okuba nga ekendeeza ku bizibu naddala amaduuka byemutera okusanga? Gavumenti lwajjo yandibadde nze kyendaba yandibadde ekendeeza ku misolo gyewa bino ebitongole ebimu yandibadde ekendeezaako n'ebisolo n'egisalako eri n'eteeka ku bino ebintu ebya wansi ebya bulijjo ebintu ebisinga okukozesebwa abantu nga sabbuuni, sukaali, bino ebintu ebyawaka yandibadde nkala kati nga boolaba bamemba bakalamenti yandibadde egenda esalako omusaala gwabwe nesobola okwongeza ku bino ebintu nebalema kubeera mu mbeera mbi. Kalibala Timothy, Kora MRU TV.